Nayitanga n'abagula abayiisa gubagwako nabagamba nti omwabutwa wa kyejo ekiwanga akiyita ngoma amagumba agayita ndege essanja aliyita mbugo muntungo mwayagala okkuba endiri olwaleero nzize njegayegana ng'omuliwo omukyala atebateba ekiyamba mizi n'omufundeero era mbakakasa nti ebinannemerera n'abiyitira bijoota abisimbeko akaata ak'olusaalu nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Akanyomero kaffe ak'olunaku olwaleero kakutuusiddwako omukulu Kitaka Lawrence ng'ono asinziira mu ggwanga erya Bungereza. Bassebo ne bannyabo mu kanyomero kaffe kano ak'eddagala ly'Abaganda olwaleero nkulaze lino ddagala naye akati kano bakayita Akatungansozi. Bwe nabadde nkola mu kunoonyereza ku muddo guno abataka bakyalimu ensa bantegeezezza nti tekasangikasangika era kamera nnyo naddala ku bizinga y'ensonga lwaki abavubi b'ensonzi baayanguyirwanga nnyo okukatungangako ensonzi we kajja erinnya ery'Akatungansozi. Naye wadde katunga ensonzi era kayitibwa Akatungansozi muyinza okuba ng'ewammwe eyo muyina erinnya eddala lye mukayita. Saagala ogambe nti omusajja atulimbye nze lye nanoonyerezaako lyeyo lye bampadde ate tekamiramira buli wantu. Naye kano Akatungansozi kajjanjaba nnyo endwadde ey'oluumu. Ayina oluumu okunyabukunya n'osiigako ewali oluumu tekalulabako kano akati akayitibwa Akatungansozi. Mbawadde ekikolo n'eddagala olwaleero mu kanyomero akayitibwa eddagala ly'Abaganda.